Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Weewaawo amacha amalungi eri gwe munnange akedde naffe olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo era nga program gy'oli mu kulaba ye ya Mighty Drive. Nze Omumbejja Luwedde Lilian bwe tugenda okuba nga tutambuza programu eno olunaku olwaleero okutuukira ddala ku ssaawa 4 ez'amakya g'olunaku olwaleero. Tugenda kuba twogera nsonga za byabulamu, tugenda kwekkaanya visits zino oba entambula za minisita w'ebyobulamu ng'agenda atalaaga amalwaliro aga gavumenti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kakati nno ensonga ezo tugenda kuzigaayagaayamu ne Dr. Joel Mirembe agenda kuba neegattako tube ng'ate tuyingira mu nsonga zino okulaba nga atubuulira ye kikyalowooza kiki kyetaagisa okulaba nti kikolebwa ate ebyobulamu by'eggwanga lyattu Uganda okulaba nga munnange embeera eteerera bulungi. Naye nno nga tannaba kuba nga neegattako ate ngenda kuba mpitaayita ebimu ku ebyo ebyakoze amawulire ate osobole okuba nga obitegeera mu ggwanga Uganda n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Nkubuuzaako gwe akedde naffe era nga nze Omumbejja Luwedde Lilian. Programu eno tubeera nayo kuva ku Mande okutuuka ku Lwokutaano essaawa 2 ez'okumakya okutuuka ku 4 ez'akalasamayanzi. So tusookawo ne updates era nga ngenda kubanga nze kuwa butereevu nga ntandika ate nno munnange n'omulamuzi wa kkooti enkulu ono nno nga njogera ku Alex Makai Ajiji. Ono olunaku olw'eggulo yagenze maaso n'okuba nga akangavvula abantu 9 bano nno nga ate be bagambibwa okuba nti baali mu lukwe lw'okutemula Susan Magala eyawambibwa abantu ne basaba ssente akakadde abantu abo munnange babadde 9 naye nga 2 ku bo bano abawadde ekibonerezo kya kufa so nga ate 7 yabawadde ekibonerezo kya kubanga basibwa obulamu bwabwe bwonna oba okusibwa amayisa. Kakati okuzaako emabega katono nnyo omukyalo ono Susan Magala ate nno munnange yawambibwa mu February w'omwaka ogwa 2018 era nga abaamuwamba baasaba akakadde kalamba aka $1 newankubadde ng'ensimbi zino zaabaweebwa ate nno munnange bano bagenda maaso n'okuba nti omukyalo ono bamutta era nga bazze bawera ennemba n'emisango okumalira ddala ate akabanga ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso era nga n'abajulizi ate nno munnange nabo babawa obujulizi ku musango guno. Abajulizi oba obujulizi omulamuzi Ajiji bwe yeesigamyeko bwabadde bw'abajulizi 45. Kakati nno munnange bano abavunaanwa baasaba ensimbi ate nno munnange eza Uganda bw'oba ozikyusiza bwe baasaba obukadde 7 okulaba nti munnange kitaawe wa Susan Magala agenda maaso n'okubanga abawaako naye no munnange ate baali baasaba nnyingiko newankubadde nga baatuuka ku nzikiriziganya okuba nti ezo ze bagenda okubanga munnange bavaawo nazo. Kakati n'ensimbi ezo mbu bwe baazifuna bagenda maaso n'okubaako ebintu ebikalu bye bagula omuli amataka muli of course amamotoka okulaba nti beekubako enfuufu so nno munnange ensimbi zino oba ebintu bino ate ebyagulwa ku ssente ezo omulamuzi yagenze mu maaso n'okubanga alagira okubanga bitundibwa era nga ensimbi ezinaavaamu zino nno munnange zibenga ziddizibwa ate famire ey'omugenzi baagulako ebintu bingi nnyo emmotoka ekika kya Fuso mwalimu taxi Costa so nno munnange ate okulaba nga biddaabulula naye nno kunoonyereza ate kwagenda maaso n'okuba nti kulambika ebintu bino era ng'omulamuzi yasabye nti bino bitundibwe ensimbi ezinaaba zivuddemu ate zibenga ziweebwa
abafamire. Ate nno munnange ey'omukulu oba ey'omukyala Susan Magara. Awo nno njagala nveewo ate nkutegeezeeko nno nti abamu ku abo abaweereddwa ekibonerezo of course ekyokufa kuliko Abbas Musa Buwembo ate nno n'omukyala amanyiddwa nga Hajara Nakandi. Ate nga bo abalala abasindikiddwa mu nkomi okwebakayo obulamu bwabwe bwonna kuliko Ismail Bukenya, Abeka Chewocha, Muzamiru Sali, ate kuliko n'abalongo Hassan Waswa ne Hussein Kato Miro ate n'omukulu Yusuf Lubega weewaawo ne Mahad Kasalita. Kati nno ezo ensonga kanziteeke ebbali mbe nga neeyongerayo ate nno n'ebikwekweto bya bbaasi mu kibuga Kampala. Kakati munange kamisyona ono nno nga akolera ddala ku nsonga y'okulaba nti ebidduka bitambula bulungi ku makubo yagenze maaso n'okuba nti ayingira mu kibuga Kampala. Ono omukulu njogera ku Winston Katushabe era nga kamisyona ono yavudde mu ministry ey'ebyentambula. Akolera ddala butereevu nnyo okulaba nti ate amateeka g'oku nguudo galuŋŋamizibwa. So yagenzeeko mu kibuga Kampala okwongera okwekenneenya enkola y'emirimu oba entambula y'emirimu munnange mu bus stations ez'enjawulo. Kakati kino kiddiridde ku bubenje obuzze bubaawo bw'otunuulira akabenje akalimu munnange bus ey'abaana b'essomero lya King David Junior School munnange akabenje kano akafiiramu abaana abasoba mu 20. Kakati nno nakano akabaddewo kenakutegeezezaako olunaku olw'eggulo akabaddemu emmotoka ekika kya drone weewaawo n'emmotoka eya Sinotruck akafiiriddemu abantu 18 mbulaga. Munnange bino nno biwaliriza omukulu ono okubanga awubako olubu lw'ekigere mu bus parks ez'enjawulo okulaba enkola y'emirimu n'okwekenneenya obanga emmotoka zino oba bbaasi zino ezitambuza abasaabaze ziri mu mbeera ennungi oba ennungamu. Kakati nno yagenzeeko Namirembe Bus Park okwongera okwekenneenya enkola oba entambuza yaabwe ey'emirimu. Weewaawo n'ayitako ne kusa Apollo Kagwa naye okugendayo okulaba munnange bbaasi ezipaakingayo. Yayiseeko ne mu paaking ya Volcano Bus Park asobole okulaba nti nayo yeekenneenya ate embeera nga bweri. Kakati yategeezezza nti munnange essira bagenda kubanga kakati balijja mu bus stations oba bus parks babe nga ate bagendako ne ku nguudo nti bbaasi zino ezimu bajja kugenda maaso n'okuzekenneenyeza ku nguudo okulaba oba embeera yaazo nnungi n'engeri gye zisaabazaamu abantu. Yagambye nti ekyo bwe banaaba nga bakimaliriza weewaawo ne driving schools nazo baakulaba nti bazituukirira okulaba oba balina ebisaanyizo byonna ebyetaagisa okutendeka omuntu okuvuga ate obulungi n'okumanya amateeka g'okukuba. Ayagala ategeere mu driving schools bano basomesa ki era munnange ekyo nakyo bategeezezza nti bagenda kukiteekako essira. Wabula aba Sinotruck oba abagoba ba Sinotruck yabawadde ennaku 6 okulaba nti batwala emmotoka zaabwe okubanga zikeberebwa munnange n'okuba nti baba registeringa era nga yategeezezza bawakinga hand in hand n'ekitongole ki KCCA okulaba nti bamenyawo oba bakabinga ensonga y'obubenje ku nguudo kali n'okulaba nti bano bafuna training ezimala. Naga nti bano aba Sinotruck betaaga okuwandiisibwa nga bwe guli ku ba bus oba ku bagoba ba bus okumanya ani yaani era avuga motoka kika ki. Eyo nno enteekateeka njagala ngiveeko mbe nga ate neeyongerayo mu ggulire eddala. Abakozi ba district mu ggwanga lyattu Uganda olunaku olw'eggulo bagenze maaso n'okuba nga bakuŋŋaanira ku Imperial Royal Hotel mu kibuga Kampala era nga olukuŋŋaana luno lwagendereddwamu okuba nga beegeyaamu weewaawo enkola ya ministry eya local government oba government ez'ebitundu. Kakati wetwogerera minisita wa government ez'ebitundu omukulu Balaam Barugahara awamu ne state minister omukyala Justin Nammere bagenda maaso n'okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okwongera okwekenneenya enkola y'emirimu ate mu local government. Omukolo guno
kwabaddeko ne Vice President Jessica Alupo era nga mu kwogerako nabo yategeezezza yasanyukidde of course enteekateeka eno eya omukulu Balaam gy'agenda maaso n'okuba nga akola newankubadde nga yaluŋŋamizzaamu naga nti newankubadde nga kino kikolebwa ensonga y'okugoberera amateeka ebeere nga eri ku mwanjo nnyo olw'ensonga nti tayagala kyakuba nti bino bikolebwa ku kabinga obuli bw'enguzi wabula ng'ate amateeka tegagobererwa mu butuufu bwago era nga kino nno munnange bakisanyukidde olukuŋŋaana luno lwabaddemu bammeeya of course bamagombolola bammeeya ba divisions mwabaddemu bakaawo kwegamba ttiimu ekola ku local government okulaba nti obuweereza butuuka ku bantu so nno munnange babaddewo nga beekubira enduulu ngaaga nti munnaye minisita Balaam yali anyaakozesa lingi naye ng'ate abalala bo basanyukira enteekateeka oba n'engeri gy'akolamu emirimu gye gye bagamba nti yakulinnya ku buli bw'enguzi obadde bufumbekedde ate mu local government ekiziŋŋamizza obuweereza okubanga butuuka ku bantu newankubadde nga gavumenti efulumya ensimbi so ezo nno ensonga bwe zityo bwe zaabadde awo njagala nveewo ŋŋendeko ate era still munnange mu nsonga endala abakulu okuva mu woofiisi eya ssaabawaabi wa gavumenti oba DPP awamu n'abo abava mu ssiga eddamuzi olunaku olw'eggulo baalabiseeko mu kakiiko ka paalamenti ate nno munnange akakola ku by'amateeka bano ekyabayisizza kwe kuba nti babadde beewuunaganyizibwako okwesuulirayo gwa naggamba ate nno munnange mu nkola y'emirimu gyabwe nga bo abavunaanwa baleetebwa mu kkooti ate nno munnange n'ebisago kakati kino kiddiridde of course ebibadde bigenda maaso mu courts ez'enjawulo era ebize byeyolekera ku mawulire eri abo abeesimbyewo abali mu kakiiko kano badde beewuunaganya nga beebuuza lwaki abali ku ludda olwabula gavumenti munnange bayisibwa mu mbeera efaanaganako bwetyo nga beewuunaganya ku injustice oba obutali bwenkanya obukolebwa especially ku bali ku ludda oluwabula gavumenti Honorable Nalukoola ono nno nga naye ku kakiiko kuno kwatuula ng'agamba nti ensonga ya bail erambikibwa bulungi nnyo mu ssemateeka era buli muntu alina right okuba nti ateebwa ku kakalu ka kkooti naye no munnange ensonga ziwanvuyizibwa era nga munnange ensonga y'obuli bw'enguzi mu ssiga eddamuzi nayo yakooneddwako wabula DPP Lino Anguzu ye yagenze maaso n'okuba nga ategeeza nti emirimu mingi newankubadde nga ba state attorneys nabo batono enamba yaabwe ntono so nga kiviirako okuba nti omuntu omu akola ku misango emiyitirivu era nga kino kiviirako case backlog oba kiviirako emisango okubanga gyetuma ngaga nti omuntu omu tasobola kubanga agenda kukwasaganya emisango egy'enjawulo agende mu kkooti eyeeno agende mu kkooti eyeeri ate okusobola okulaba nti munnange bano nabo bafuna obwenkanya awo nno eggulire eryo n'ensooka nditeeka ku bbali nenzera ku minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza okunokosa n'ebyebizannyo Peter Ogwang yagenze maaso n'okuba nti alagira ate ekitongole ekivunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu ki National Council for Higher Education okuba nti banoonyereza ku yunivasite ey'e Kyambogo nga nno munnange negambibwa okuba nti bayingiza abayizi ate okuba nti munnange baba babangula mu digiri ez'enjawulo ezitakakasibwanga mu mwaka wakati w'omwaka gwa 2017 awamu ne 2019 wabano nno beewuunaganya ku degrees zino ezaweebwa ate munnange abayizi naye ng'ate tezikakasibwa nga kakati nno abakulu okuva mu yunivasite y'e Kyambogo babadde bakulabikako mu kakiiko aka paalamenti ak'ebyenjigiriza okubanga babuuzibwa 45 ku nsonga eno newankubadde nga bo tebabaddewo wabula tekyalobedde bakakiiko kugenda mu maaso n'okuba nti batuula ate okukoonagana ku nsonga zino era nga munnange gye byaggweredde nga bano bakubanga ate
babaako n'alipoota gye bakola ku nsonga eno era gye balina okuba nga banja mu kakiiko kano. Awo nno ngenda kuba nga mponzeka updates zaffe ez'olunaku olwaleero, nziwunzika ne bannabyamizannyo abatuvudde ku maaso. Munnange okufa kwa captain wa SC Villa David Owori eyafiiridde mu ddwaliro lya Case Hospital gye yabadde atwalidde okuba ng'afuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okulumbibwa ate munnange ababbi oluvannyuma lw'okuba nti yagudde mu babbi ne bamutuusaako ebisago ebyamuviiriddeko okufa. Ate nno n'omuzibizi w'essaza ly'e Bulemeezi Rogers Sebyondya naye yafudde munnange oluvannyuma lw'obuvune bwe yafuna mu mipiira egy'amasaza era nga Bulemeezi yali ezannya ne Kyaggwe. Munnange ono naye yavudde mu bulamu bw'ensi. Ono yatomeregana ne goalkeeper ate no munnange wa Kyaggwe n'aba ng'afuna obuvune ku mutwe n'atwalibwa mu ddwaliro okujjanjabibwa era nga ono naye bw'atyo bwe yavudde mu bulamu bw'ensi. Tusaba emyoyo gy'abagenzi Omukama Katonda agiramuze kisa. Tugenda kuba tuwumulamu nga tetunnawumulamu okutegeezako katono yali oba ebadde emunyeenye ya Uganda Cranes omukulu Emma Okwi naye omupiira yaguwummudde mu butongole nga yawummulidde ku myaka 33 egy'obukulu. Yasambirako mu SC Villa n'asambirako mu Simba FC, Yanga, weewaawo Azam n'ate ne teams ez'enjawulo. Ye yawummudde ate no munnange omupiira era nga yataddeyo ekiwandiiko ku mikutu gye mugatta abantu ekyongera ate okwebaza abo bonna abamubeeredde oba bamusapootinze naye n'ategeeza nga bw'agenda okuba nga awummula mu butongole. Katuwumulemu katono nnyo Mighty Drive ekyagenda mu maaso. Bwe tukomawo ngenda kuba negatiddwako omukulu Joel Mirembe omusawo ate tugayegaye mu nsonga nga bwe nzikutegeezezzaako ezikwatagana ku byobulamu. Mighty Drive bwetyo bwe tugenda okutambula.